subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? Executive Media. Focus, innovate, succeed. Oluzungu tekintawa. Walukagga asobolera ddala okweyimiririra nayo. Nze era amanyi Walukagga mugambe. Nti nze ndi willing ku transport owange. Noonye Walukagga. Okitegeera? Mutuuze tutuule wansi. Muyiseemu engeri Parliament bwekola. N'engeri ki gy'agenda okuhandolingamu ebintu eby'enjawulo. Okugeza nga media, okukiddako criticism, okitegeera. N'ebintu ebimu, okitegeera. Nsobola n'okuweewaayo Walukagga okubeerawo nga ndi kuwulinzi kumuyingira mu mutwe. Omanyi kuyingira mu mutwe? Okuunderstandinga Walukagga bw'akola. Walukagga atuule wali angaye bule naye tusobola okuyisa etteekawo eri. Nze ndi ID code is statement mbise mu bya bulijjo mugaye tukwate computer eri etteeka lyoyagala okubaga katuliwandiike. Saagala ssente tukube wali oyo Walukagga tusobola omujjamu member of the parliament akyasinze. Kubanga ekisooka kyalina interests z'abantu ate ne kyagezaako okugendamu akimanyi. Walukagga abadde mu local government. Bino ebintu akoze ekyabiyize. Gwayagala okujja wali Walukagga ayogere. Hey bro, what? Olwo eby'oluzungu tebikola. Ng'omuntu akugamba, katuwuliza kino. Omuntu akugamba mbuno omuntu atamanyi luzungu tategeera. Abanga akugamba nti tetulinayo bazungu basiru. Wantu ina abantu nga boogera oluzungu naye nga basiru. Ate nnyo. Nnyo. Nze nyinako munnamawulire munnaffe gwe mmanyi. Ayogera oluzungu. Lyonna n'alumalayo. Naye bw'atandika okunnyonnyola, otandika okufuna ekikeeto aniya alusa. Oyagala ogenda mu kayu, ogenda kakati oba kino kyakulira wa. Tamanyi ayogera ekinoga yiyi. Ono naye ayina nnyina yamuzaala. So, olulimi. So kino ky'ogamba oyamba Walukagga. Ky'oba oyambira ddala Nabbosa. Ani Nabbosa mulimu munene. Naye ate naye bw'ajja nsobola omuteekateekamu omuntu. Kyensooka okujja mu ali green ku bintu by'agenda. Ajje. Naye ate kyensooka okujja ku Nabbosa. Byonna nga tugenda obikola. Nabbosa alina okumala emyezi ng'ebiri. Taddayo mu mawulire. Mwagamugo kati anaalinoonya ati bwe banaamuyita kati nga kukundi. Front line. Ajja kuyitamu. Ate kati twagala asooka ayitemu. Ffe tumuleete. Ffe tupolishinge Nabbosa tumuwe bino tusobola bimuwa. Naye nga yeewaddeyo naye bw'aba tayagala kumuyamba. Abaana bayinza okwagala okumukuba eno n'eri. Bw'aba tayagala kumuyamba, kumuteekateeka mu byabufuzi. Ayina okugenda akole ki? Addeyo wansi. Ero si tu. Naye nga wano we bamukwatako amangu gino November ne December asobola okugira kupiikinga. Tajja kupiikinga mu November naye ajja kuba ate alongooseemu. Kati bw'agenda tumuteeketeeke tuswaze bino byeyogedde. Ekitegeera. Tosobola ogenda mu Parliament naye tomanyi na bukiiko. Sooka otegeere ku Parliament bukiiko bubeerayo bumeka. Era bukola ki? Muze njagala akakiiko ka entertainment. Ndeeta copyright. Ndeeta copyright. Kalinga akagala ofuuka ka prefect. Bambi alabika nga artist. Waliwo no Reverend gwendabye. Agambye miti yanayo yatusobedde. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Okay, oli ku Executive Media subscribing, liking, eno bagiyita real time with Mimi. Sharingeko ne banne. Musharingako ne bannammwe bannange mwajjamu ebintu ebyo. Osharingako ne munno.
n'ogamba bane Buule bamutaddeyo mukole nga bwe mwakola wiiki ewedde okitegedde so Rachel Auto Parts ali awo wakiseka yaleese spray omupya twayiye stock mupya nnyo ate ye Joystar wali awo mwenna abaami abaagala okubanga mwambala bulungi genda wabeere ng'ate akwambaza Gibbs Bride naggudawo olina oyitawo ku My Blaza awo ekisaasi gundi edduuka ly'abagole nyina omugole wange ojja mwambaza omugole wo mumpe My Blaza ate sijja museera ate mukyala musiraamu mumpe ate kakyala katono kanyita ate obwo bwabatono weebuli nabuleese njagala okambaza omukolo gwaddi omukolo siyesi gwa December 10 My Blaza mukubireko bwe tuva wano okitegedde ndakakubira kaana kasoga kaana kasoga ide oli ata My Blaza ntyo oli bulungi banjogerako kyeyo nakola program nammwe wiiki ewedde bwe nkola program nyawajja wavaayo omunaku n'akomentinga ono si ye muvubuka gwe baayogerako mbu yakola bwati ne bwati kati bambi kaganda kange nnaku nekaluma ne screenshot nga nekagamba kale they are bad mouthing you over lies ne nkagamba ate gwe kasiru nabagambye nze buli kye banjogerako kituufu nange nabadde nkola live awo ne babireeta naka Buule bagamba yakola kino bakaba buli kyemuwulira kituufu gwe twala ekyo ffenaffe tulina Buule gwe tumanyi nammwe balina Buule gwe baabawa eyakyogedde eyagambye gwe bakola ate kati nerolo ogenda kuddamu oyogere ekyo kituufu bw'oba tolina na data nsobola okukuwaayo ka data n'oyongera ng'okyogera kituufu yes naye ng'oli otya ntyo ekitabo kyaffe kiri enteekateeka ziri zitya enteekateeka zigenda mu maaso abantu people who are coming through nabalaba wano bava ku executive media bampayo emitwalo 18 amina bampayo emitwalo 18 amina si wamu mpola waliwo neyampa 15,000 God will bless you. Kubanga oyo ziba ddala ku ntobo ya mutima gwe. So, guys, ekitabo kyalina kimala. Naye buzibu ennyina bwa printing ekitegeera. Naye kitukola tutya nti mmwe muli bannaffe. We are a society wetukolera ffenna ng'abantu. Kati nze nkwinga omuviini ekisingamu katono gwanjagala. Ng'owulira nti onjagala nga wenyumiriza mu Buule. Okozesa 0700 39 16 20. Producer waffe ajja gikutera waawo. Producer namba ogiteeka waawo abadonatinga y'akasente ku 700 39 16 20. Gweweereza ssente zonna z'olina ogaye Buule printing ekitabo kyo. I love you so much. Yes, amanya gange ze Gabriel Buule. Amina. Sinnakyukako ndi musajja muzadde. Musajja taata w'abaana. Taata w'abaana abawala. Abawala. Ali ata muwala waffe. Gyali naye yeewuunya nsi. Wala musirise. Musirise naye munaye kujuzi yeewuunya ensi. Yali ku ssomero eyo ne bamugamba taatawo baamugambako bino na bino. Naye gwe lindako ebintu bye batwogerako abanaffe babeere kusoma abana ne babibagamba. Naye kaakale ekyasinga okuluma omwana. Can someone say something that is not existing? Mwana wange tayogera naye bwe yabuukako waya ne mmanya. Omwana yenna ku muzadde we aba mulala. Kitokota. Aba mulala. Era katono singa nasinyaako katono ne mugamba nkutwale wa anti mukole akantu. Yali akampa. Omuntu yandyennyise ettaka. Bambi. Pozi kali mu kirasi kye kati? Senior 1. Senior 1. Opozi twakamala P7. Atandise okuimproving mathematics. Naye nze sifaayo. Namugamba essomero ddungi lye wamutwalamu. Omwana wange namugamba gwe ne bw'ogwa. Nze kimu kye nkwagaza. Manya Katonda obeere n'empisa. Naye essomero lyalimu naliraba. Ddungi. Lwakuba yaŋŋambye ekintu kye saategedde. Yaŋŋambye daddi bagoba abaana kutamu ng'eggwa kukonza ekibagamba batya. Nange saabitegeera bagamba mbu abaana ba LGBT. Konze nambuuza LGBT kyeki ne mugamba kirabika njaga. Omwana bimunnyonnyole. Tosooka munnyonnyola. Osooka mubuulira wano eno kitegeera. Kakati nange ekirala. Nze ntandika okuddira omwana wange ameze amabeere munnyonnyole konjuga era nyamuleeta awo. Muleete nze mbimunnyonnyole. Ate munnyonnyola obubi obubirimu. Kuba kati ye mwana mukatu. Tumutwala ku Makerere College. Nebaza aba Makerere College bakkiriza. Ogenda mukyusa. Bannange it is a very good school. Yes, kakati ate wali. Disciplined. Wali Uncle Biko bw'aba ayitawo nga bali mu jjaamu ng'amugamba olinamu. Ate tubasanga babasaza abawala. Tubasangawo ne muyimiriramu ne babasaza ne bali disciplined. Mwana wange olaba abanaku babasondera ne babeera mu masomero amalungi.
kati omwana wange oyo ajja asomereko musomere next year. Yes, next year. Video soka tugenda ffenna. Ffenna. Tukakyalire kama. Ate nakagambye kati bw'obeera awo n'omutwe ne gukuluma mu gamba I want to see my father. Ng'alinnya boda ng'ajja no ku theatre. Kumpi nnyo. Nga tulyamu wali enkoko ya looja nga gagenda bagamba owonye kati. Nebule kyenkwagalako ye good father to your daughters. I'm a good father to every child. Naye lwakuba nti nze nnyina olutwe. Nze omwana ne wemba simuzaala aba priority okitegeera. Naye kakati obuzibu bwennyina nti omuntu avaawo naga bule tayagala baana nyina no ne bempeerera nga sibalabangako. Olina ne bangi b'oyambye bangi nnyo betukubira nti ono ali bw'ati tusaba ku buyambi n'otubeererawo. Nga sibalaba kati nyina omwana asomera eyo essomero limu mpigijjanya bate ne baŋŋamba bamubanja nti meka gumu kanaana n'oguteekako. Naye nga basanyufu nnyo mbumpeerera fees. Naye nga fees ezo abaana bali wano bazigulamu bupiira. So bigenda bitya? Birungi omukyala yajja ne mukyaza. Honorable Joyce Baagala. Ntwatwa. Yajja bambi. Ntwatwa n'eri omwami. Oba Baagala? Eby'omwami bireke. Gwelaba mubaka. Ni mukwano nina okumanya amanya n'eddiina ly'Abaagala. Yavaawo wano n'agenda tewamubuuza. Nakyerabira. Yajja ne tumukolako bambi yatuwa akantu kalungi nnyo. Nga mukakkamu. Nga bw'abeera bulijjo. Abantu balaba bagenda mu mutwalo. Bagambye mu bukakkamu bwe y'emputtu. Comments. Nabadde nziraba. Kaakati olaba abantu abasinga balusuubira nti nze okukola ky'oyagala kye kinfuula obutaba wa mputtu. Ekyo si bwe kiba. Mu nsi muno tulina okukola bye tuteekeddwa okukola. Si abantu bye baagala. Okitegeera. Kyovola tulina obuzibu njo nayogedde ku TikTok ne ngamba tulina obuzibu ne mu Uganda muno. Tulina abantu abalimu omuzimu be tuyita ba motivational speaker. Oba ba inspirational speaker. Ku bonna abasinga boolaba by the way 9 mu 10 ne ngamba oyogere wano manya. Bye boogera tebabikkiririzaamu oba tebabiri. Okitegeera. People pretend n'osanga omuntu ng'ayogera ku mpisa. Okitegeera. Naye nga yenna geega ali awo n'osanga omuntu ng'ayogera ku bufumbo. Abamba boogezaako busungu. N'ogamba kakati obadde ki? Abamu bali biased. At least read a book otugambe nti motivational speaker abasinga boogera ku bufumbo baabuvaamu. Babinako obusungu. Kakati ove ne ku ekyo nojja n'oyogera ne bano be mugamba boogera ku kwegatta be mubeera nabo. They are even weak. Kati ate bo balowooza nti bwe babeera awo nti abantu tebamanyi. Tulinako omusajja wano gwe mmanyi motivational speaker. Ayogera ku bugunjufu, n'ayogera ku famire, n'ayogera ku bakita batya trust, honesty. Naye oyo omwami k'omusembereza essente zo muvubuka anyirira nnyo. Ziba zigenze. Yabba munnamawulire munnange. Ate munnamawulire tumugamba oyo ku ssente lulalamu kisoke. Omanye ekisoke kiba mu nnyanja kipika amazzi ne kiganula. Omwana n'akuba omwana waffe nusu kasanvu ka $. Oyo twamugamba mukoze n'oyo oli n'agenda n'alamuza ne VTs. Okitegeera. So people say things that they don't believe in. Omu namulaba n'abaana be tabaweerera. Omu yabeerako ne waali mukazi we n'aŋŋamba munaye tetulina ne muweereza ebiri ekitundu. Naye nga ava ku motivatinga. Naye nga bawaanyirira abeera mu n'abagagga abeera mu. People don't believe babeera mu bulamu bulala ne bakola obulala. Ate be bajajinga abantu abalala ne babeera nga babapima. Okitegeera. Gwomanyi waliwo abantu ababeera eyo nga baŋŋamba mbubbule lwaki atula n'emmimi. Kino nkiguddamu ba mulundi gwakumeka. Gwakusatu oba gwakutaano gwa mukaaga. Naye nga mu bulamu bwe, naye obulamu bwe bw'obugeraageranya. Mimi gwagamba mbu mimi ugundi. Ku level ya education oyo no gwenyinza okugamba level ya education muli kuemu. Bya achieving tabya achieving angako. Kegamba musobola ku appearinga wamu nga mufiiridde mu taxi ate tokyalinya taxi. Okitegeera. So ekyo nkireeseeyo buleesi. Naye people should stop a habit of saying
ekintu olw'okuba oteekeddwa kyogera. Kasuku mbadde mu programu wano eno gye tulabye. Kasuku kyayogeddeko nti n'ebintu ebimu tukola tuteekeddwa tubikola kubanga tulina bye tuyisaawo. Bye byogambye oli musajja mukulu obeera otyo omusajja ne weegatta for 1 hour. Yabadde agamba anti abakazi babanyumyako. Kyemuva babanyumyako mukazi n'agamba nze bba wange ow'eddakiika 3. Lwaki ogenda omukazi yennyini yali mu kunoonyeza bbaawe eddagala. Ng'ovaawo eddagala sijja ddinywa vaawo genda onoonye ba aido banno. Any person who needs access, who needs success, omuntu ayagala success, you should value one thing, one time. Waliwo omuwala yagenze n'ateeka ku Twitter n'agamba nti naye abasajja mumanyi nti naffe abakazi tubakozesa ne mugamba munnange olimba. Omukazi tasobola kukozesa musajja. Nedda. Omanyi omusajja kyasubwa nga omukozeseza. Kintu kimu bwe kiti. Time. Kati nze nkubuulire ne bw'ogenda n'ofumbira omusajja n'omala n'ova mu bufumbo. Ekintu omusajja kyafiirwa ekaseera si biri bye mwakola. Omuntu yenna asobola okukola biri byonna bye mukoze sinambaga biki era asobola obiddamu n'abiddamu. Naye manyi kiba kimuvunnamye kimwekementereze meme at that time. Time etya nti mulimu abantu baffe obise bammimyo oyise abantu ab'ekitiibwa mukoze ebintu awo ne bijoga naye abantu bano nabamalira obudde nange obudde bwange nandibadde nkoze. It is only time. Any serious man, what you should value in life, it is time. Okay? So abanyumiddwa ayo nno gy'olina omumanyi omusajja buli lwakwegattako ositula DNA okumala emyaka 12. Era kiina waliwo chance nnene nnyo okuzaala n'abaana nga balina karakita y'omusajja gw'olekawo. Ng'omusajja tegugatta naye ng'ekyana kiri awo kikanzunzu wagenda ne weebaka ne driver. Era kakati n'ova ewa muganda wange. Muganda wange si ayagala obusaati obuweebuti. Ogenda omwana yeesiba ku busaati weebuti. N'ogamba bannange ekiki nnyo kumbe DNA kyagyetise. Kumbe endaga busaati yasigalamu. Anyway, that's a joke, it's a reality of life. Twogerako kino nakiri naye nga it's not the program. Gwajajinga Joyce olw'enneeyisa gyeyisa oli mukyamu. Abantu ffenna twakulanga tuli banjawulo g'omanyi baganda bange abamu boolabyeko nti nze Buule bonteeka wali ne muganda wange ne mukulu wange musomesa ogamba naye bano abantu kirabika ono oba bamulonda bulonzi kubanga oli ogenda kwogera kutunuleko bwe bimutamadde ku ssimu talina budde ekitegeera. My siblings don't speak. Even my father was like that. Simple man. Ate mama wange ng'okwogera kujjira mu busungu ng'akyusa face ekitegeera. Kakati nze ndi kugamba abantu mulina okubeera nga muli baaki banjawulo. Kyova tugenda kubeera ne lukyamuzi ayogera ebintu bingi nnyo naye ng'ebintu ebingi byayogera ebyamakulu tobifuna. Ofunamu ebyamakulu n'ebitali byamakulu mulimu ebyamakulu. Era akugambe musasitajja nga naye munabyabufuzi. Obeera oli ayogere oluzungu naye nga terukugattako nga musajja ayogera oluzungu naye nga talina kyagatta. Ayina ebimu nga bifu. We shall not cotoin your puhu. Abaga musajja ayogera oluzungu naye nga ekyo kikola kitya mu palamenti. Yaliwa. Yako zino mulaba ateekayo coats. Ayogerera kati mu ngero. Waliwo n'omuvubuka eyazaawo yagamba the political gwandamago ali amuvubuka afuutuka ekigambo. Oyinza obutawulira n'odda mu kuseka. So abantu babeerayo we batyo kyobala tugamba abantu nti waliwo abantu mubayita batya introvert. Ba introvert. Waliwo abantu mulimu n'abantu characterizations ezo zibaayo nti ono ayina melancholic character. Ba melancholic obamanyi. Amanya ekituufu n'asigala nga akola kikyamu. Naye ng'ekituufu akimanyi. Kuyisaawo mbeera bw'anyiiga alowooza nti anyiigidde ensi nnamba. That's melancholy. Ekitegeera. Tulinamu n'abalina nga abantu bo balina bwezi syndromes. Waliwo gye bayita Dunning-Kruger. The Dunning-Kruger syndrome. Omuntu abeera awo nga n'ebyekisiru
ne bitamukwata kasobola okujjawo n'agamba nti Buule mumpi. Tioba Buule mubbi. Naye nga ye mutima kye kimulimu naye nga takimanyika. Ate n'akidifendinga bulungi. N'ayitawo. Yes. Kati ebyo byonna abantu tojajingira ku muntu gwe lwekyo kyowulidde. Wabula jajinga omuntu ku lwekyo kyogira. Kati baagala tetwamutumako mu parliament kujja kuboggola kufukamirira abantu kulaga mbu talina mputtu. Gwe bw'oba olina obuzibu ne baagala nabagamba the official parliamentary record is called this answered. Okitegeera? Answered is a public material. Gwe wandiikira commissioner wa parliament omugambe njagala ompe emirundi baagala gyayogedde ku parliament ojja obiwulire. Bibyo byonga byonna byawulira bikuleeteramu nti alina emputtu nga geno weeyombesa. Kubanga naye kira ne baba alina emputtu tolina kyogenda kikolera. Era ogenda sigala olina ennaku yo n'obwavu bwo n'obutategeera bwo tugenda awo si mu bubi okitegeera. N'ekirala Mimi twaliko wano waliwo omukyalo omu yali akutwalaganya ne tutuula n'oŋŋamba baaba bino mbirese ne nkubuuza lwaki obirese n'oŋŋamba kati sooka ombulire mbifunamu ki. Ngeno tunamu nga tolina kyobifunamu obudde bungi bw'obyonooneramu osigadde yeggwe. Abantu bwabakwagala basigadde bakwagala kati omuntu omu atanjagala atandeetera kwonoona budde. Era kikatike nabagamba mweteekemu embeera y'abamawulire. So what? Okyogedde so what? Okoze kino so what? Ekintu kyotagenda kukyusa kireke. Ekintu kyotalinaako solution kireke. Bwebwo obulamu bwe tulina otutambula. Nawe nakwagala ensi yakwogerako awo simanyi bwewakireka. Neweefuula nga atayawulira nti ensi ekwogerako. Kaakati nze mwonjogerako yogera. Okitegeera? Kati bw'oyogera nsooka ne neebuuza kaakati bwe nannyonnyola amazima gange banantegeera. Ye bwe baba banantegeera bo beeteefuteefu okuntegeera kubanga bintu bya bibiri. Tusobola kuba nga tetuli beeteefu. Osobola okunnyonnyola omuntu naye nga si mweteefuteefu kutegeera. Nga si mweteefuteefu kutegeera. Kakati okimanyi nti n'ompuuga tabbanga ku ssente. Atabbanga ku ssente. Yazikola atya? Bw'oba ogamba mpuuga yabba ssente n'abaazimwa bamukwate. Palamenti yonna erina okusibwa. Parliamentary Commission n'abaki. Ne banne bonna be bazibawa nazo. Wabula baamuwa essente. Ffe ze tusuubira nti mu butuufu teyandikoze eki? Teyandizifunye. N'ekyo tosobola kinnyonnyola muntu. Abantu si beetegefu. Era bw'okyogerera kati waliwo awandiise era n'akasajja twakalabirawo kanyampi. Oli state agent. Kubanga mu mbeera ya mpuuga ne baalwana nabo waliwo abatali beeteefuteefu na kuwuliriza. Okitegeera? N'okuwulira beeteefuteefu n'abeeteeseteese okuwulira tebaagala kutegeera. Okitegeera? Be bano sitwagala kutunyonnyola twagala tugaba kintu kyonna oyo mubbi. Twagala ssente. Kakati gwe bw'omala nti byonna byonjogeddeko ababyogedde babamanyira ku nze. Tebandibategeddemu kubanga obategedde kubanga bali mu bulamu bwange. Ekitegeera? Kakati ekirala sikolangako ndagaano naawe nti oba sisobola kubeera kino tekisobola kubaawo oba kino tekisobola kuntuukako. Nze siri Katonda. Ekitegeera? Wabula nzikiriza mu Katonda. Ate sinza asoose ate sinza agenda okukola ki? Okusembayo. Kakati embeera bw'ebeerawo ng'eyo neweekennenya munoga omusajja bw'ati bw'akola oba omukazi bw'ati bw'akola ng'osirika. Kiki ekirala ky'olina okutunulamu? N'okumanya values zo wajj'ova. Okitegeera? Gwe Mimi kenkeera ne nkusisinkana nga otudde mu ka YouTube oba okoze ka post oba otuze nteeraayo mukulu wange oli nti mukulu wange ayina ndawo yeemu kwegamba nkukuba oli n'enkomba n'engalo. Tosooka kumbuza ati nakikoze. Sikubuuza kubanga kubanga kakati mulimu ebibuuzo ebijjira ku ekyo. Bw'aba ayambala kamugulira kafuuka kateeteeyi. Kubanga bulimu obuvunaanyizibwa nga bwenna bukola ki? Bubakwatako. N'ekirala olwo bw'omala okutugamba ffe tufunemu ki?
ate wali era kakati bwemumala muyinza okunnangira nange ebintu bibaamu mulamu naye nekirala musajja muganda enkiso sajja ow'empigi enkiso munnamaokota kennyini enkiso eba erina okutambuliramu. There's nothing we are attaching to that. Temulowooza nnyo nawe balowooza ne bwe mulowooza owaayi omwana opponent wa munnaffe yakoze interview nabbosa interview eyo etambula weekend yonna egituyisizaamu naye nabbosa alyoke okusooka waliwo wa board eyaŋŋamba bwe baata akatambi nga nabbosa akonjera Museveni mwami Museveni waliwo yakonjera Museveni we yakonjera Museveni ne mbagana naye omukazi ono alyoke okitegeera ko wa board omu naŋŋamba naye yo AI ne mugana naye kituufu naye nyini awulikikanga AI Museveni muje tokajjukira ogembe Museveni atta abantu ako kawulikikanga ng'obuvunaanyizibwa butono naye nina akantu ke nawandiise omusajja omu omugezigezi yagamba bwe bakugambanga nti oli musiru okitegeera nga naawe teweekakasa ntegeerayo sirikiranga ddala oleme kunnyonnyola ku bintu birimu magezi olowoozese abantu abaakuyita omusiru nti oli musiru n'abalowooza nti oli mugezi nti oli mugezi kubanga lw'ovaayo n'obikkula akamwa n'oyogera awo ogenda kuwa omwagaanya abakuyita omusiru okugyamu ebyobusiru n'ababadde bagumye nti oli mugezi bagwemu amaanyi nti oli ki oli musiru omanyi bw'osiruka olekawo doubt tulina wano abantu nga mu butuufu balabika bulungi nga basirise naye nga bwe boogera ogamba lwaki atandise okwogera omwana talina bano abantu aba bagenda okwesimbawo Ssemujju lyalina ekintu kye yayogera abantu bamutwalamu anti kakati Ssemujju engalo ze azinaabye kiwedde ensi emusonyiye kubanga kati nze kankubuulire si mu bubi nze sirwana Nuupu abannabyabufuzi abasinga b'ennonda baba banuupu okitegeera mpagira nnyo Kyagulanyi ava ffeni bwe nfuna akasente nga kakontributinga ku ekyo ekibiina nze nkaweereza ku mobile money zaabwe ne bwe guba mutwalo ne ng'abaana bano bakole ebintu byabwe batambuze kampeyini zaabwe naye njagala okukugamba abo abantu baki ekintu kimu bwe kiba nga kya busiru kyogerwengako mu bulamu obwa bulijjo nabbosa ayina kubeera ng'ali ku LC3 sina LC3 he needs to be a counselor and in a village somewhere nga bamuteekateeka ate ne bw'agenda ku kansa ekisanja ekisooka ayina kusooka kusirika ayige ebintu babikola batya guno si muzannyo eno sirolo palamenti si siini tosobola kuva wali n'ojja mu kamera oyo genda kukulembera abantu n'ogamba olirizaagwe va mu ebyo bw'osooka ne weebuuza kati mu palamenti eno constitution yetuula ebbanga ki constitution nemala ya myaka 5 really ate Abaganda tukoze ensobi nnyingi nnyo kakati be bagenda okudifendinga interests za Buganda Abaganda tuyine kati nekinuma tufune bwe mu piba tono aba opposition mwesange mu mbeera ng'oyo mwana oyina omuwa committee nga committee ziweddeyo muyina omuteeka ku security committee kosase accountability biki bitegeera kati omwana balina mukola ki because already eyo kadi agirina oyo omwana waliwo abantu basobola okulwanako kati olabanga nakikugamba wano nti omuntu alwana walukagga oli mukyamu walukagga mugezi naturally walukagga mugezi bino bye mumugamba by'okwogera oluzungu lwa ebyo mubiveemu oluzungu tekintawa walukagga asobolera ddala okweyimiririra nayo nze era amanyi walukagga amugambe nti nze ndi willing ku transport owange noonye walukagga okitegeera
mutuuze tutule wansi muyiseemu engeri parliament bwekola n'engeri ki gyagenda okuhandolingamu ebintu ebyenjawulo okugeza nga media okukiddako criticism okitegeera n'ebintu ebimu okitegeera nsobola n'okuweewaayo Walukagga okubeerawo nga ndi kuwulinzi kumuyingira mu mutwe omanyi kuyingira mu mutwe okuunderstandinga Walukagga bwakola Walukagga atule wali angaye bule naye tusobola okuyisa etteekawo eri nze ndi ID code is statement mbise mu bya bulijjo mugane tukwate kompyuta eri etteeka lyoyagala okubaga katuliwandiike saagala ssente tukube wali oyo Walukagga tusobola omujjamu member of the parliament akyasinze kubanga ekisooka kyalina interests z'abantu ate nekyagezaako okugendamu akimanyi Walukagga abadde mu local government bino ebintu akoze ekyabiyize gwayagala okujja wali Walukagga ayogere hey bro what olwo ebyoluzungu tebikola ng'omuntu akugamba katuwuliza kino omuntu akugamba mbuno omuntu atamanyi luzungu tategeera abanga akugamba nti tetulinayo bazungu basiru wantu ina abantu nga boogera oluzungu naye nga basiru ate nnyo nze nyinako munnamawulire munnaffe gwe mmanyi ayogera oluzungu lyonna n'alumalayo naye bw'atandika okunnyonnyola otandika okufuna ekikeeto aniya alusa oyagala ogenda mu kayu oganeka kati oba kino kyakulirawa tamanyi ayogera ekinogayi ono naye ayina ennyina yamuzaala so olulimi so kino kyogamba oyamba Walukagga kyoba oyambira ddala Nabbosa Nabbosa mulimu munene naye ate naye bwajja nsobola omuteekateekamu omuntu kyensooka okujja ali green ku bintu byagenda ajje naye ate kyensooka okujja ku Nabbosa byonna nga tugenda obikola Nabbosa alina okumala emyezi ng'ebiri taddayo mu mawulire mwagamugo kati anaalinoonya ati bwe banaamuyita kati nga kukundi front line ajja kuyitamu ate kati twagala asooka ayitemu ffe tumuleete ffe tupolishinge Nabbosa tumuwe bino tusobola obimuwa naye nga yeewaddeyo naye bw'aba tayagala kumuyamba bayinza okwagala okumukuba eno n'eri bw'aba tayagala kumuyamba kumuteekateeka mu byabufuzi ayina okugenda akole ki addeyo wansi ero situ naye nga wano we bamukwatako amangu November ne December asobola okugira kupiikinga tajja kupiikinga mu November naye ajja kuba ate alongooseemu kati bw'agenda tumuteeketeeke tuswaze bino byeyogedde ekitegeera tosobola ogenda mu parliament naye tomanyi na bukiiko sooka otegeere ku parliament bukiiko bubeerayo bumeka era bukola ki muze njagala akakiiko ka entertainment ndeete copyright kalinga akagala ofuuka ka prefect bambi alabika nga artist waliwo no Reverend gwendabye agambye miti nayo yatusobedde tulinayo omubaka omusajja gwe tulina akuba bukubi bikonde kati atutuddeyo noono ayogera ng'ejjenje nalingako n'omukulembeze w'eddiini omulala awo yatikunaga miti yanatwagala beetondera naye ng'ate n'ekirala abantu abo kuba tebayambiddwa olaba zaake mugezi zaake mugezi lwakuba nti no tewateekeddwawo mbeera yakuteekateeka zaake kukola bino bintu okitegeera n'ekirala palamenti zitandike nazo okuteesaako mu nnimi zaffe tuve mu kubanga nti nno okuteesa mu luzungu ye besisi y'okumanya era amanyi oluzungu gwe bagamba nti anaayingira palamenti yes tutandike okubeerako ne session kubanga omuntu ateesa ku by'oluganda n'ebyuma byajja bwe tuba tusobola okugenda mu UN Switzerland something like that bwe basobola okugenda Ethiopia mu OAU okimanyi nti bateesa mu luzungu naye mu Africa mulimu ensi nnyingi nnyo ezitoogera luzungu omanyi lwaki abakulembeze baba bataddeko obuddugavu kuno bwe bakyusiza ennimi nga buli awo n'akantu ng'olowooza baba baagala kufuuka bavijje bwe boogera oluzungu ng'eri kijja mu ki gw'oserekitinga wano mu Africa tulinawo ensi ezoogera Olufalansa Oluspanish ne Portuguese ne kikuzzaamu kaakati ne wano twandibadde tufunye AI y'Oluganda waliwo omwami bamuyita Kitaka mwami Kitaka
abeera nnyo ne mukulu wange Godfrey Kuteesa ali mu kukola AI y'Oluganda yagisampulinga eyo AI bagikole ng'omubaka bw'ajja mu paalamenti ng'azze anyige babimuddize mu Luganda ateese mu Luganda bawulire mu ki mu Luzungu tuleme okukugira. Language is a means of communication, not a sign of integrity. Olulimi ngeri ya kuwuliziganya so si kipimo kya kutegeera. Okitegeera? Naye wakati mu butamanya olulimi ebirina okukolebwa oteekeddwa okukola ki? Okubitegeera. Nabbosa tugamba mbu ebintu bye bawandiika Parliament bwekola biri mu Luzungu lwokka. Bwe biba mu Luzungu toyinayo yadde omulema amanyi Oluzungu akunnyonnyole. Oba omwana ewaka oba muganda wo otugambe wafuna digiri wagifuna otya? Okitegeera? Era n'abantu abamu mulema okugamba nti mwasoma kubanga gye mwasomera mugenda kukyayisaayo abantu. Banka bw'aba wasoma naye nga level of understanding and interpreting things eri bwetyo, then you need to be supported. Kati yeetaagaani naani ku lusegererwe? Kati omuntu be bayita ba PA. PA tabeerawo nti wafunyeyo ani Rajiba. Nti tubale tubeeraawo kojja kagatto mukwano gwange nti kati ye PA wange. Kati goyina muwala wange Fei. Nga yencha ye PA. Fei musawo ategeera mpiso. Kati lwaki ojja mu Parliament Fei ajja akunnyonnyola mugenda mutandika ddwaliro. Mwana mugezi naye wano bino byategeera biki biralamu. Bw'oba ogenda mu Parliament funa research assistant. Mwabagenda mu Parliament n'abawadde ekyokulabirako waliwo abantu nga bategeera Parliament okusooka. Funa omuntu ng'asobola okuwandiika, omuntu ng'asobola okusoma, omuntu ng'asobola ayinako idea ku mateeka. Aye n'ekirala ng'ayinamu n'okulowooleza mu maasoko. Ne bamubuuza oba ayina idea ku mateeka n'agamba agirina. Tabiddamu ebyo naawe. Kati olaba abantu bonna abakola obulungi mu Parliament. Kino si kyakugonjo, si kyakujungulula. Golooza sipiika waffe mugezi nnyo. Mwattu si mugezi nnyo. Naye sipiika wa Parliament alina ttiimu y'abaana abagezi. Abamwetoolodde. Fully paid. Ndiye afuna n'akuba ekifaananyi mulala. Bw'akuba ekifaananyi ate tukola ki? Tojje. Naye osanga MP oli amukuba ebifaananyi. Ye PA. Ye PA. Yakwata ensawo. Ekitegeera. Ye ddereeva weera. Ye ddereeva. Ate abamu ne batuuka n'obbalya. Awo nga takyayinza namuwabula. Takyasobola mumuwabula omwana omugyamu engoye mukole mutya. Atakuwabula atya ndi mukama wange ze badde ngamba oba ogenda ku program bweti tugenda kwogera bweti. Tuyina ababaka bwebiti byewala. Tuyina abakulembeze nga bakazi nga balina ba PA balenzi. Naye ng'ekyoyoyo kwakimalira. We bali. Kati ate abasajja bo babayita mpa. Balinga bali mu kyaki. Basaba sente za buzimbi mpa. Buli ali wano. Bw'alaba munnamawulire. Bw'alaba Shamimu amuwadde guuli amuwadde interview. Bagenda kulemala. Ujasanga ngoye mupira. Mkono jibeere wegiti. Bwe bali. We know these things. Okitegeera. Funa research. Kati let me give you an example. Omuntu obeera otya n'omuntu PA nga PA at least ayibeereyo ne ka diploma. At least akatono nnyo ka diploma. Tuyina abaana bangi abasomya amawulire ate nga bagezi. Abaana bakavalinze Parliament mubabbe mubajje mu newsroom. Newsroom zinaazimba abalala. Nabadde ngamba abantu ababeera wano. Waliwo omuvubuka nga mugezi. Bamuyita Derek Wandera. Akola ne Daily Monitor. Omuvubuka ategeera Parliament, omuvubuka awandiika, omuvubuka annyonnyola. Aya them waliwo Beka Batte, so yasoma na PhD. Aliko obuzava musiraamu. Kabagezi. N'abawala be bali waliwo omuwala okumunta kubita Elizabeth, waliwo ne ku New Vision eyo gye bali. Bemupya bannaabwe bali bemuvuganya nabo. Bakwata abantu abo ne babawa emirimu. Era bo bisinga balina b'amawulire. Omanyi kye bakola? Nti baafuna abagezi nti ne bakola ebyekisiru. Basigala bawulikika ng'abagezi. Kubanga research assistant
yaba abayina okuba kyayina okumanya expertise gyayina okuba nayo yakubeera PA oba media personnel kiki kye bakola ye muntu gwe bagamba nti emupyafu saawo n'akugamba don't you see that it rained ng'omusana gwememula n'ayogera bulungi nnyo n'akufuula omusiru ne muvaawo ne mugenda kubanga ebyobufuzi nkola yakwesiruwaza era empisa mu byobufuzi tetutudde wano akatebe k'empisa mu byobufuzi kali eri ku kipiira ku kipiira mu byobufuzi olina kwogera kikola ki kikuyisaawo mulabira ddala Donald Trump ng'omukono gufuuse gwa bbulu mulwadde tategeerekeka White House nejja nekugamba the president is okay enkya musajja watu n'avaayo mu bugubi n'akola speech nga mulwadde naye naga president is okay kubanga bakimayo omu n'agamba nti mulwadde waliwo etteeka esobola okukola ki okumuggyako okukola ebintu ebimu mwalabanga president Joe Biden ng'ali awo agenda kugwa omusajja nga bambi nga yeerabira naye nga bakugamba it was a slip of tongue olulimi lwaseeredde laba mwami Museveni akeera ku makya n'abatunamu n'abagamba buli nnyumba egenda funa rediyo bengalo naita n'agamba twagenze ati twava mu covid ate rediyo ezo tugenda zikolamu oluguudo kiri kyali kikola ki kyali kyetaagisibwa mu kimuyisaawo mukyala we najja n'abagamba mukyala we n'abagamba nti abaana abawala tugenda bbawo ebikookooma ebikozesebwa mu nsonga nti bannanga akalulu lwe kaggwa n'abagamba nti ate kakati ebikookooma ebyo tubiriko naye ate abasomesa bano tetunabongeza musaala naawe n'okiraba nga kikola kyovola nti mwami muganda wange Kyagulanyi agenda kugamba ffe bya iPod tetubiriimu bwakimala agenda abiyingire iPod omuntu alabire baba bakimye sente ezo oba bagenze kuba nga bakyetaaga iPod terina kyekola waliyo sente naye ate kati tebakulimba tosobola kubeera mu byabufuzi nga toyina sente mwami Kyagulanyi n'omuntu yenna yenna agezaako okuvuganya eno gavumenti olina okuba ne sente kati ate obuzibu bwesanga bambi tokyasobola kuyisa sente zonna ziwera n'ozisitano Uganda government kyolina okukola kati mulina kweyiyiza wano ekitegeera jjukira sente za iPod teziriiko mbalirira bw'okimanyi nti Bobi Wine oba Kyagulanyi olunaku lwakeera okuva ewaka okuba campaign ekitundu ennyo alayika asaasaanya obukadde nga 9 atambuza amafuta alina osasula security alina okukola kyalina abantu bannyo ba volunteer bintu bingi nnyo ate tiimu ye nnene nnyo okuggyako ng'ali wano mu Buganda naye okugenda ewala sente nnyingi nnyo zebatukola okwebaka kugamba siyoleke mungi kati tosobola kubeerawo awo yadde iPod togyagala sente ziri zisigalewo kubanga era sente ezo zammwe ebibiina tebirina bizinesi gye bikola omubaka wa palamenti sente zaawe ekibiina eba miliyoni emu ekole ki olina ababaka simanyi 5 miliyoni 5 okole ki ezo tezisobola nakuweerera mwana mu St Andrews ettuli e Kenya era osasulamu ndowooza mirundi ng'ebi oba gumu oba ebiri ng'omwana sente ekitegeera kakati ekiriwo nti ebyobufuzi byetaagamu sente era omuntu anenya Kyagulanyi mbu bagenze mu iPod gwatategeera ebintu omuntu ayinza obbanenya lwakubanga agamba nti mu ntandikwa baakigaana ate kati bakikkiriza anti baakigaana ate nga baani abalala baakigaana n'abalala bazifuna ate sente zaffe ndowooza naga atulekanga zaaki mulekanga zaaki lwakuba nti ekizibu ekiri ku nuupu ekikyabalemye nuupu eyo tebamanyi kulimba bulungi bwe balimba otegalayirawo nga balimba ate tukyali mu kkooti ago gaboozi nammwe mubagamba abantu sente tuzeetaaga twagenze zijjayo okukyusa ggwanga period ayagala kimulume era ne baba ate oli bwagamba nti ate Kyagulanyi ne baba bakwongera endala zijjeyo nazo oli bwagamba nti baakimye sente ani ng'agamba ati omuntu yenna tategeera bwagamba nti baakimye sente wabula babadde tebakyalina kyakusalawo okugyako okweyunga ku iPod nga basobola okuba nga bajjamu kati iPod ebibiina byegattira omwo okuteekateeka n'okukubaganya ebirowoozo
n'okunoonya ezimu ku nkola mwe basobola okuyita nga bali mu byobufu bapushinga agenda zaabwe basindikiza enteekateeka zaabwe ez'okuwangula obuyinza. For instance, abipodi esobola otutula neega nti bannange ennaku ze mutuwadde ez'okukubira mu kampeyini tono ne bakkiriziganya ne boogera ne Electoral Commission ne kikyukamukko. Basobola okutula ne bagamba nti kakati bannaye bwe mulabamu n'ekirala enkola gye tulondamu tukyuse etteeka lyaki ly'ebyobufuzi ne bakiteekeseeyo ne kiggwa. Naye kati amawulire amabi gali wano iPod ye Museveni yenyini ye Museveni kubanga tosobola kuyisa kintu mu iPod nga tamanyi ye Museveni awali ekimukuba era kyolaba kiyiseewo kimukolera. Kati netteeka eryayisa nti ssente kubanga ssente zino ze bali mu kugabana tezaayitanga mu iPod ekyazireeta awo nga balaba nti bw'oba obeeyawuddeko kitegeeza eri mu bazungu baswala okitegeera toli ku bo. Kati bo ne bagamba minisita awo MP awo gwe baakwasa n'aleeta ekiteeka nga ssente ziyita eyo kitegeeza nti olina kubeera ku bo ate n'okuzifuna waliwo obukwakkulizo enkiiko biki kwegamba obeere active kitegeeza nti bw'obeera mu iPod okkiriza mu byobufuzi bya wano era n'ebivuddemu byonna okola ki obikkiriza olaba embaga weeri okitegeera. Kati ye mwami Museveni ne banne ebyobufuzi bya wano b'obikkiriza ye mwami Museveni ne banne nga bagamba Dona nti omusajja akayanira bwereere tukola ffenna era ne mugundi mweri ne minati zizine za iPod banne bajja ne batuula ne ssente ze tugabana era naye wuyazi ne support yino tukola ki tuzimuwera bakola ki bazitwala. Kakati ye kyayagala yono omusajja mugezi ekikulabisa ye kyakola ki kyakola ddala. Kati ogenda mugamba mukozesa ssente z'omusolo nga naye yakwokeza biliyoni nga siizo kigamba lubiri ebyo kugamba mbu bazikuwe yabireka azikola bw'ati azijja mu guno n'azissa mu guno n'aziyisa eno bw'ati n'akuyisa eno gwe kati n'okola ki kakati yakusala ku bigambo wabula bano opposition kiki balina okukola balina okunnyonnyola abantu bintu bino babagambe ssente tuzifuna naye ssente zino si bwe kyandibadde omanyi tekiriiko buzibu kuba bazeetaaga mu kalulu bwa miliyoni 2 akamotoka ka executive media kagenda kubaamu amafuta ne channel etambula emyezi emeka weegityo kitegeera yeyo gye bayita compromise. Tulinamu abantu bwe tubangala nabo naye nga tuwagira ndowooza ze omanyi bwe abantu bali mu NRM naye nga takkirizangako bintu bibeera mu NRM bulungi nnyo nga tayagalira ddala omanyi abantu bali mu nuupu awo naye nga takkiriza bintu bibeera mu nuupu nga bayina ennaku naye nga ye kyayagala kukola ki kuyisaawo kike. So byebyo ssente za iPod zayitawo bazikozese kitegeera without fear or favor kubanga bakola ki bazeetaaga ate ozikola ki ate walina gye bagenda kujja gwali mu kugamba mbu Kyagulanyi mbu lwaki yazzeewo eyo ssente ekibiina we kyagamba mbu basonde ssente wali mujje waleeta mmeka kitegeera kubanga singa era abantu balina ssente nuupu yesinga abantu wano mu Uganda yandibadde ina abantu banyinya abakoze eki abaleeta ssente ne ssente zandibadde nnyingi eyo layini y'ekavule yandibadde ng'eva bwayise ku kyaki ya Pakistani Ssennyonga oba ku bypass nga buli muntu ayagalwana kuteekayo ssente naye temujja akachansi konna akaliwo baye balina okukakozesa akalina abayaye baleke bakole ki bakakozese. So kati Sseggona n'omukulu Sseggona oli ebigambo bye Sseggona ekizibu kyalina Sseggona munyiivu mu Luganda tugamba eryokanga n'etonya ensisira ne zenkanya emyoyo. Sseggona kino ekisaala si kyakusatu kati emyoyo ogimanyi mu nkola y'ensisira awantu awatonya mu nsisira bayitawo mwoyo. Kakati bwe mbadde mukaayana ensisira ye yasinga yange yesingira
bwetonya wetumanye eriwe ekola ki eriwe esinga ebituli so yabadde na bungi obukulu kati Seggona kino ndowooza kyalyoka ne kimutuukako tulaye naye bw'ategeera Seggona ensobi gy'akoze ogimanyi ayogera nnyo namulabye omanyi alwembe bayita obusungu kiri kyenkugambye nga tutandika nga Bule naye ebintu bikutuukako kino nga toyogera olumu olina okusirika wekyetaagisizza abayizi obalaba oba yasuubira kirala agamba ne kulasti bamulaga nti kadi bagimuwa kankwe analogy y'abayizi abayizi bwe baba bayiga babaamu department wabaawo abazizi omuzizi ajja n'alaba obuwufu okimanyi mu luzungu ye traces ntyabina ebigere bya mbizi embizi nayo bayite enjiri eno njobe eno ngabi guno musu naye guno musu we gwayise gwabadde gugga obwengo tugende empola embwa zaffe bagenda kukola ki kuzirya oyo ye muzizi kati ne tujja tubaawo omutezi w'ebitimba tiwejen trap wetunaagoba eri ejja kugwa wano wewaali ne tujja tubaawo ne omuwulizi oyo awulira buwulizi nti bwajja asooka n'awulira ebigere gye bidda n'akuba ekirenge okitegeera mwe ne mukola ki n'agamba mujje eno ne mugoba nga muzze kati ne wabaawo abakubirizi babeera wali ku kitimba department zikola ki zibaawo ekibeesaamu department mu kuyigga butakola nsobi omuntu ali important mu byonna si atega ebitimba awulira kubanga yamanya direction ensolo gyekola ki gyeraga onfuna kaakati Seggona omusajja yenna oba omuntu yenna ekikufuula ow'amaanyi yengeri gy'okozesa omumwa gwo mu kiseera ky'akavuyo in the time of crisis oyogedde otya oyogedde n'ani okitegeera yaani gw'ogambyeko tuli wano nze ndi muganda wo naye na by'otateekeddwa kuŋŋamba oli muganda wange naye omanyi kakati gwoŋŋamba Bule oyita mu kino nali nkutuuzizzaakawo ne nkugamba nti kino na kino naye kati ali twakugenda gamba yamanyi tayogera naye ajja ffa kakati abali ku kamera awo wegamba nti Zubeda amanyi waliwo ne gwe bagamba abeera ne bazubeda n'abagamba kino na kino naye nga mwana tubeeraawo mu reality birala kinywa mukacyayi kubanga waliwo embeera gy'olina how to react oyogedde ddi oyogedde n'ani oyogera ki kati be bamwami baffe bamuganda baffe wano Seggona toyogera nze njagala nnyo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga gobodda Katikkiro agende awo watayogerera gwe womusuubirira okwogera wasirikira tayogera era yenkola ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Ssaabasajja bagamba abantu bamugaana oba bantu kugenda bugerero oba biki yayina oba yali agenda ku bizinga eyo waliwo Ssaabasajja ng'agenda kukola speech buli muntu n'alinda omusajja yayogerera eddakiika 3 ng'asiima busiimi bantu neŋŋamba ekikufuula kabaka kuba na magezi kaakati mweyise nga bakabaka mweyise nga bayivu abannabyabufuzi essaawa ya leero baagala kuwa nawulidde baagala kuwa gundi kaadi ani Flavia naye lwaki singa bwe yava mu kibiina n'ayogera singa biri bitya singa bibi nnyo naye banga ekaadi teri ejja kaakati ejja nja kubuulira tubeere bagumu mukko kaakati olaba Seggona kye yakoze ekyamukunamiza kugenda ng'ayogera tosobola kugamba muntu nti simanyi awo oli wa Kiboggwe ng'ate abakulonda ba Kiboggwe okyalina n'abantu abalina envunza abakulonda kati oli omuntu anywa kawalagi kano ak'ebibiri bw'oyita omunno ow'Ekiboggwe munnange gwe toli wa Kiboggwe abatali ba Kiboggwe bakole ki genda obateesezaawo okitegeera ffe ku kyalo waffe twalinako omusajja nga bw'asula ku bafu ajja n'akafaliso okusuza abafiirwa bwe yafiirwa abantu ne bagaana okugenda
abamu ne bagenda n'obufaliso bwe babuuza gundi n'otajjadde okunsuubiza naga nze siina mufaliso nandizaddewo okitegeera teri kintu kibi bino ebyobufuzi byakukolanagana n'abantu banaku abantu abanaku olina obbafaanagana kyova olaba ffe ab'olugezigezi tetusobola bya bufuzi nze neesimbawo ntya nenfuuka mp n'ojja ewaka n'oŋŋamba mbw'oyagala kugulira keesi omuntu yafudde nze namuse bwe buvunaanyizibwa bwange kugula keesi nze kojja wange nakugamba kojja wange ambasada wa Uganda e Russia nkibuga Moscow gy'atuula naye nakati nno takyali mp naye bw'otuuka mu amaka gaafunirako emirembe ndowooza eno mu kibuga ne wanti wange wali erubowa bw'otuuka ewe ng'obazzeeko bw'ati ekitono ennyo emmere omanyi gy'afumba ekitono ennyo kiro 10 ez'omuceere ate nga zirimu ennyama abantu bajjanga azze kumusabayo njokyayo kyokka atazze kumusaba tavaawo alina osooka okulya naye ebizibu bye bajja nabyo anti ewe amaka ge gali kamuli naye ebizibu bye bajja nabyo bimanyi mukyala wange ali mabunda mukyala wange ali lubuto ayagala mpya muyambi ate kojja wange musajja mugabi oli najja ewa mp namugamba erinnyo linnuma talumu abatalina wakuddukira kirabajjukira bannayuganda tuli green ku member parliament alina kukola biki ebyo tetubimanyi nze mmanyi bwe nkuwa akalulu kange ebizibu byange byonna olina obimanyi ntugambye era ebyo bye nalabye abantu be balinenya Sseggona omusajja yagambye omusajja twagendayo omusajja okumugamba nti tulina omwana ayina ettalo natugamba mbwe yababba yeyanziba kale bambi yandibawadde naye ate tusirwalirako nnyo ettalo likwataganira member parliament okitegeera ebintu bwebyo naye ate byonna bino tubyogera tulina okikutegeera nti abakulonda si bakukampala road ekyo kyenkugamba waliwo akalulu ngeri gy'okasabamu ng'okasaba ku Kampala Central n'emakindi eri gye nnondera n'empigi kakati olaba Meria Kyambadde mwana wa mugagga mwana wa mwami minisita mulamba mugagga naye atuuka eri ewaffe empigi obusajja obunywedde sigaye bujja onalebo paaga mukazi watunga talina kyakukola nawaayo haaga ali nasigala ng'asimayiringa byebyo ebyobufuzi atuuka eri ndowooza bambi atuuka eri naga mukama katonda akalulu kaneeno tolina kyakukola tola ne Museveni akakazi akakadde kagenda eri nekagenda kamuhaaga n'ateeka eri omuntu bw'ati naye nga talina kyakukola alina okulaga abantu naye muntu naye nga kino tetwenkana tetwenkana ate n'embeera zituuka nze mimi waliwo wessirya ng'enjala esobola okunnuma naye nga sisobola kulyawo kubanga endowooza yange yanjawulo nja kwagala okulya enjala ennuma ate nsibe nga nziruka n'olunaku oluddako nneme kukola nokakanyooka kyayi so byebyo Sseggona ekimubonyezabonyeza nti he chose to run his mouth you know running your mouth tasirika ayitira bw'oba omuntu ng'oyogera nnyo otandika okuyitira abantu batandika okupima by'oyogedde akasimu nga kalungi kamenyese kamenyeka nno ddaawe eno kava kazeeko kava mutabani we yagimpa mpa ebintu ebifu neeno eyo nafuna mpya box na box mpya kale waliwo wano omunnabyabufuzi eyaŋŋambye bw'ayagala kumpa ya iPhone naye naŋŋamba muno simanya kati ngenda gikuweera abantu bagenda kubeera ludda wane ŋŋamba kati laba ono omusiru ompe essimu ate okuba press conference mugambe essimu yagireke era namugamba essimu yagireke kamukubire n'okuwangula tagenda kuwangula genda mukubira mugambe twala essimu yo neeno gye nnyina mukwane ono mugjeeko oli agenda mumuwa essimu ate ali wano bw'amwogerera bw'ataawangula ebyo byonna obireseeko
bijeko abatuuliriza amanya gange nze Gabriel Bule angoberera ati Gabriel Bule ku Twitter wagikwata wagitegeera ne ku Facebook nataddeyo koko post Twitter yo wagikwata ku post yegwe natandise ne business nja kunyumiza na ankolera binnyo ebyobwerere nja kusooka kunoonya sikuwa sente business ki Airbnb leta tugirange tuli kyanja so my brother yagudeho Airbnb ekyanja abali ebulaaya nga okomyeyo teyagala kugenda kusula mu bafamile bayinza okukubba olayo wanyirira bayinza okukubba jangu n'ebintu by'abantu babuuzeeko obubuuza abafamile tobalaga woosula basobola okukutemula n'abaagala okwesuuba n'abaagala okisuutinga ferrem lumu ngirabyeko lumu makula maŋa ate ennyonjo ne TV wali eri ekyemalayo n'obutebe bulungi balinamu washing machine mweri kyawedde eddawo buli kimu kyawedde obulamu butambula butambulanga nga Katonda bw'abwagala so musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.